era kabe kasinge asuulibwe mu nnyanja eyogerwako olw'okubonyaabonya omwana oyo, kubanga tamukuzizza bulungi mu mpisa, ate era tamukuzizza bulungi nga mwesimbu, ate tamukuzizza ng'atya Katonda. Nze njagala okwebaza Katonda mu kiseera kino olw'abaana Katonda bwe yatuwa, kubanga omulimu Katonda gwatukozesezza okulabirira abaana bano ffe tetubadde ffe nga Zabbuli bweyogera, naye Katonda yennyini yabadde akikola. Bassebo ne bannyabo, obufumbo bwaffe tetwagala bumenyekemenyeke. Twagala abafumbo, omwami n'omukyala, babeere bumu. Bwe banaabeera obumu, n'ebirala byonna bijja kutambula bulungi. Njagala kubabbirako ekyama. Tetulina enkuŋŋaana nnyingi nnyo ze tutera okubeeramu ng'abafumbo, naye abafumbo kiseera kituuse tuyungule, tufune ezo enkiiko oba enkuŋŋaana oba okukyala okusaanidde okubeerwamu, kubanga teri kabi kali mu kigambo kya kutambula nga banno tebategedde na gy'olaze. Abalala bangi tukkiriza nti bagenda mu byobufuzi, ne bagenda mu byobufuzi ebyo ensaawe ezisinga obungi ne bazimalira eyo. Naye mbategeeza nti buli kintu kiteekwa okuba n'obudde bwakyo, ng'ekitabo ky'omubuulizi bwe kitugamba. Mu nkiiko zino ezigendwamu nnyingi nnyo ze tumanyi, oba oliawo za byabufuzi, neemanya nti amakaago gateekwa okubeera amalungi ate era nga matebenkevu. N'olwekyo ebyobufuzi ebinaatabulatabula amakaago ebyowooluganda osaanidde okubyewala. Ekigambo ekirala kikwatagana ku kumanya bwe mba naakyala, gye ŋŋenda okukyala ŋŋenda kuyamba ki mu nsonga eyo. Kusooka mu kukyala wayinza okubaawo okwebaza Katonda, ng'ogenze mu booluganda okwebalizaako Katonda kubanga lwo Katonda kyabakoledde. Ekyokubiri, wayinza okuba ng'ogenze kubudaabuda oyo eyafuna obuzibu oba eyeeraliikiridde oba asobeddwa, kuba kati mu kiseera kino abafumbo bangi emirimu basaliddwako nga bali mu maka gaabwe batudde, naye nga ne batandikira tebalina. Kigwana mwe abali mu bulungi n'obutebenkevu okugenda okukyalako mu makaago okubudaabuda abantu abo, okujjukizanga abooluganda oba abaami n'abakyala abali mu bufumbo buno. Enkiiko zaffe ez'okukuŋŋaananga ez'abafumbo aba Mothers Union oba Fathers Union, era mu kinsonga eyo Katonda atubeerenga nga tugenze mu nkiiko zino okukola ebyo byokka ebiweesa Katonda ekitiibwa, kubanga abaami bwe tuba tukuŋŋaanye twogere ku ebyo ebinaazimba amaka gaffe, n'abakyala twogere ku ebyo ebinaazimba amaka gaffe. Abantu bangi essira balitadde nnyo ku bigambo bya mwami na mukyala bya mu kisenge, naye ng'ebigambo ebirala oba byakukola mirimu oba kubuulirira baana baffe oba kubatendeka mu kumanya Katonda oba okubatwalanga mu masinzizo oba okwejjukanya mu kusoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, ebyo babisudde mu guluka. Era abaana bangi ekivuddemu ne batandika okugenda bo balowooza nti bye bituufu. Ekyamazima ng'abooluganda ekiseera kino twetaaga okuteeka Bayibuli mu maaso gaffe nga kye kitabo ekituufu eky'okutuyisa mu bigambo ebingi, omuli okukuŋŋaananga awamu nga mu nkuŋŋaana oluusi mu maka gaffe, n'okwejjukanya ku bigambo Katonda bye yaba atukoledde n'ebyo byonna by'aba atuyigirizza. Olw'ebyo ebimenyeddwa waggulu, waliwo bingi abooluganda bye twetaaga okwongera okuyiga olw'okukuuma amaka gaffe nga malungi. Munnaffe Pawulo kyeyava agamba mu Baebbulaniya essuula 10:25 tinemulekanga kukuŋŋaana awamu. Kyamazima kirungi abooluganda okukuŋŋaananga awamu, kubanga bwe tutulakuŋŋaanako omwami n'omukyala ne tukubaganya ebikwatagana n'obulungi bw'amaka gaffe n'okusobola okubako bwe tunaagatebenkeza, oluusi bibeera bizibu. Kale obooluganda ebigambo ebyo byonna bimuwulidde, neegayirira Katonda alisobola okwongera okutuyigiriza ate n'okutuyamba. Abakolinso ekyolubereberye essuula 15 olunyiriri olwa 5:8 tekale abooluganda munywere muleme okusagaasagana. Amaka mangi agasagaasaganye era ebivuddemu abantu bangi ne basoberwa ne beebuuza oba ddala abakulisitaayo baffe abasaba mu kkanisa beetulaba buli lwa Ssabbiiti nga bakutte Bayibuli n'enjatula bagenda okusaba, oba ddala mu maka gaabwe eriyo obulungi n'obutebenkevu. Bbanja lyo bbanja lyange, mukwano gwange, okulaba nga tubeera ekyokulabirako eri abatulaba ab'ebweru. Okukuuma obuse ebiseera oba obudde bannange abafumbo, ekyo tukitwale nga kikulu nnyo.
kubanga buli tukuuma obudde n'ebiseera kituwa ebintu bingi ebyokweteekerateekera. Kambategeeze mu Matayo Ssuula 2:13-14 waliwo ebigambo Kerode we yayagalira okutta Yesu. Naye senga Yusufu ne mukyala we Mariyamu tebaali bumu n'enkuuma y'obudde n'ebiseera n'okumanya omwana waabwe bw'anaalabirira ekyandivuddemu byali badde bizibu, kubanga abaana bonna ab'obulenzi ekiseera ekyo Kerode yabanoonya okubatta. Niye omanye otya mukwano gwange bw'otookuumenga kiseera kudda waka nga budde bukyali n'okumanya ebintu bwe bitambudde onoomanyanga otya ebitagenze bulungi. Yeggwe ssebo akolera emirimu mu bifo eby'enjawulo okukomangawo n'otobooza ku bigenze maaso mu makaago n'okumanya banno bwe basiibye naye n'oyitawo buyisi ne weekuba ekisenge, obulungi n'obutebenkevu onooba obitemeddeko ettaka. Omukyala naawe bw'obanga okola naawe ensonga y'emu, okumanya abawaka bwe basiibye ne mutalekera bakozi baana kuba nti be babafaako bokka. Era mu nsonga eyo bassebo ne bannyabo nyongera okutegeeza nti omwami n'omukyala abali mu bulungi era ne mu butebenkevu mu bigambo byonna bwe muba muyitamu bibuulira enjiri eri ab'omulinaano, eri abantu be mutambula nabo, eri abantu be mukola nabo emirimu, eri abantu bonna ababalaba olw'obulungi bw'okukuuma obudde. Nze kyo kimu ku bintu bye nkuumidde ddala nga neewala okumala gatambula n'okudda ekiri mu maka gange nga ninga alina gye nva. Bwe ziba enkiiko ezisukka mu budde we ndowooza nti bwandibadde obutuufu okubeera mu maka gange, olukiiko ndeka terunaggwa, kubanga twetaaga okuyigiriza abantu obulungi bw'okukuuma obudde olw'amaka gaffe ate era n'abaana baffe. Bannanga abakyala, kituufu okugonderanga babbammwe, naye nze nange nsaba nammwe abasajja oba abaami nammwe mugonderenga bakyala bammwe olw'obulungi bw'obufumbo bwaffe ate era n'olw'obulungi bw'amaka gaffe, tulyoke tutebenkere nga tutambula. Buli omu bw'agondera munne awa Katonda ekitiibwa kyefaanaanyirizaako. Omukyala ono Kaana bwe yali mu kiseera ekizibu nga munne amutuntuza mu bufumbo bwe olw'okubanga teyalina mwana n'amusekerera, naye waaliwo omukyala ono olw'okubanga omulungi eyagondera Katonda olw'amaka ge oba olw'obufumbo bwe n'asabanga Mukama era Mukama n'amuddiramu n'amuwa omwana. Essuula ey'olubereberye okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'12. Simanyi gwe mukwano gwange nga bwe nayogedde waggulu eri oba bw'wabulwa omwana kubo kiri wakwata. Kaana yagenda wa Katonda oba wa Mukama n'amusaba okutuuka lwe yafuna omwana. Obufumbo obulungi era obutebenkedde oba obutebenkevu naddala eri omukyala, bino bimu ku bigambo ebisangibwa mu Engero essuula eya 31 olunyiriri olusooka okumalako essuula yonna. Naye nga mu bigambo ebyo ebisangibwa mu ssuula eyo omukyala oyo w'amagezi Katonda gwawadde okubeera obulungi omulungi ate atebenkeza amaka ge akolera abantu be byonna. Simanyi omukyala oba ggwe ekyokufumba kuteekerateekera omwami ebyokulya olekera mukozi ebyo yabikola. Simanyi oba omusajja bw'abanga atuusizza okubaako byateekateeka okukola nga mubikolera wamu, kubanga abantu baguze ebibanja ne babikweka abakyala baabwe, n'abalala bazimbye amayumba abakyala tebabimanyi, abalala bakoze ebintu bingi nnyo ebweru eyo olw'okubanga Katonda abawadde ensimbi. Mu kifo ky'okubeera obulungi omwami n'omukyala ate ne mujjamu ebizibu ebyo bye tunaalaba mu maaso eyo bwe tunaaba tweyongeddeyo. Abooluganda, mu kiseera kino oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bino mbadde nsaba Katonda ayongere okutukwatirako, nsaba Katonda ayongere okutuyamba. Amaka amalungi era amatebenkevu tuligisaanidde gatambuza tutya. Ate era nammwe abaami muteekeemu amaanyi n'okussaayo omwoyo okulaba nga mulabirira bulungi amaka gammwe, kubanga buvunaanyizibwa bwammwe okuva ku ntandikwa ku jjajjaffe Adamu. Katonda bwe yamala okutonda ebintu byonna n'akuteekawo gwe omusajja okubeera obuvunaanyizibwa ku bintu ebyo, naye okusinga ennyo ng'ovudde kulabirira emiti n'ebimuli ebirimu. Musajja munnange ovunaanyizibwa okubeera ne mukyalawo n'abaana bammwe. Lwaki? Kubanga Katonda yabawa abaana abo ng'ezzadde lyammwe, ng'ebirabo byammwe, ate gwe mulembe ogugenda okuddawo singa tunaaba tubalabiridde bulungi okutambula.
Mukama abeere namwe. Bw'atyo mukadde waffe omwami Nsuga Nelson bw'abadde atuyigiriza ku maka amalungi ng'amatebenkevu. Atuyigiriza n'atugamba nti omuntu yenna ayagala okuba n'amaka oba obufumbo nga butebenkevu ateekwa okuba n'okuluŋŋamizibwa okuva eri Mukama. Kubanga bw'oba oluŋŋamizibwa Katonda akubeera ddala omuntu omutuufu, gwe omusajja oba omukazi. Era atuyigiriza nti bbanja lyaffe ng'Abakristaayo okuba n'amaka agalina ekyokulabirako. Oba ddala Abakristaayo baffe abasaba mu kkanisa beetulaba buli lwasabbiiti nga bakutte Bayibuli n'enjatula bagenda okusaba, oba ddala mu maka gaabwe eriyo obulungi n'obutebenkevu. Bbanja lyo, bbanja lyange, mukwano gwange, okulaba nga tubeera ekyokulabirako eri abatulaba ab'ebweru. Tumwebaza nnyo mukadde waffe omwami Nsuga Nelson okuva mu Uganda Christian University ono mu programu ekuleetebwa Words of Uganda Radio Ministry ng'era abadde atulaga wamu n'okutuyigiriza amaka amalungi ng'amatebenkevu. Ne munnange n'abadde awuliza webali nnyo ddala olw'okufissa nga wakadde n'owuliza ekigambo kya Katonda. Era ne ku mulundi guno munnange nga tonnaba kugenda njagala okusaba okwongera okuwuliza programu zaffe zonna ezibeera n'okusibuutufa buli lwakusatu olwokuna n'olwokutaano okuva ku saa 2:30 ez'ekiro okutuusa saa 3 wamu ne ku lwomukaaga olw'eggulu okuva ku saa 12 okutuusa saa 1 era ne ku Sande ku makya okuva ku saa 12:30 okutuusa saa 1 wamu n'akawungeezi okuva ku saa 1:30 okutuusa saa 3. Ebale nnyo ddala munnange okuwuliriza era kulawaliza Pop Uganda okuva ku 9:6 Sibuutufa mbadde mayambala Emronati tiddemete ku mulundi gujja nga Words of Hope Uganda kutuusaako amoolera g'essanyu agajjudde okwagala naye ng'ate era tujja kwongera n'okulaba ku maka amalungi ng'amatebenkevu. Tuba ku 9:6 Sibuutufa beera bulungi munnange era weeraba.